tumale Mwavumye Omumbejja sanga lya mbogo ka video ke yakola ku TikTok yali yakakola dda. Actually yali awagira Manchester United. Oyo Omumbejja sanga lya mbogo muwagizi nnyo wa Manchester United. Fa bamugoberera tukimanyi. Kati mani we yakuba Arsenal kwe kola ku ka video. Nagamba okulekana ennyo sikusinga. Okulekana ennyo sikwe kutwala entebe. So munwe ku mazzi mukakkane. Kati nabalabye mu Muvuma. Sanga lya mbogo Mwavumye wa bwerere. Mwabeni yupi. Video je yakola alitagikolera mmwe. Yali ayogera ku bya Manchester United. Nabalabye kwa muri ku TikTok mwagala nnyo bu shares. Muli mukuvuma Omumbejja. Sanga lya mbogo Mwavumye wa bwerere mukazi wattu. Video je yakola eyo yali ategeeza Manchester United bwe yakuba Arsenal ate nno yadda. Naye kizibu mubuukira nnyo. Naye mumukayuukidde. Era sanga lya mbogo Mumbejja gwe oyogera otya kweni yupi. Nedda bambi. Omumbejja temumuwaayiriza. Naye mwe mwasiwukadde empisa. Temukyalina kye mutya. Nye Mwavumye Omumbejja bwe mutyo. Ng'ate talina ne kyabakoze. Ku luno Mwavumye mukyamu. Sanga lya mbogo yakola video eyo nga Manchester United yali ekubye Arsenal. Mwaka nno baguli. Kwekola video nti okwagala entebe si kwogera nnyo. Ninga ate yali ategeeza bya mipiira. Munwe ku mazzi musirike ng'agamba abawagizi ba Arsenal. Mwe bubuloga bwammwe obunaku obwagala ennyo okubulaba ne bumubuukira. Manyi mubuukira. Mubuukira. Abeni yupi. Sitwago yabata madda. Kati mubuukira buli ekibaawo ne mubuukira. Buli ekibaawo ne mubuukira. Manyi sitwago ebakeese temwina gye mudda. Mwagamba President Museveni tajja kulayira yalayira. Mbo mwina pulaani B tetugiraba. Wano mwakoze okwekalakaasa kwaggweredde mmiggo. Yupi nno temwina lugendo. Kiri kizaake nakyo kisiru kizibu. Kivuma babaka banne baakyo.